gomanyi international meetings ezituula wano. Uganda is not on island. Uganda is not an island. Kubanga tuli mu global village. We are living in a global village. So maako okusatu. Saakasooka okakubye. N'akookubiri okakubye. Anti wano agambye okuva ku sovereignty n'agamba Alright, oli ku mukutu gwaffe gwa SML News yugi oliotya munaffe atugoberera webale emirimu gy'okola yonna gy'osinziira webale kusomesa abaana sabbiiti eno basomesa bamaliriza okuteekateeka abaana baffe era sabbiiti ejja nzikiriza nti baana bajja kuba bali waka waffe oluusi waliwo n'amasomero agamu kubanga tetulina bulungi order mu ggwanga ni waliwo amasomero agasiibudde abaana abamu babasiibula lwakubiri balala lwakusatu abalala lwakuna abalala lwakutaano wetwogera abamu baavuddeyo dda naye nga obudde obutuufu obw'abaana baffe okuva ku ssomero bwe bwa sabbiiti eno ejja wabale kusomesa mwana bwobanga osobodde okumalako bbanga lyebadde mu nsi neetegereza nti ekintu ekisinga okuba ekikulu mu nsi kwe kusobola okweyimirizaawo nga tokalubiriza balala. Being able to sustain yourself without causing headache to other people. Kubanga gw'olina abaana bataano masimu okubira ffe mwami muyanga mwe muliko e Kampala eyo waliwo abagaba ku basale abaana bantuddemu gwe lwaki wateekateeka gaba basale lwaki olowooza nti abalabe bagaba basale bana abaana bo kolako ky'osobola lwanagana nabo tusaba obuyambi ffenna twetaaga okuyambibwako mu bizinesi naye omuntu mugambe akuyambe ku kintu ekizitowa. Nzimbye ennyumba yange badde ntuuka okusereka amabaati weegali naye ate ennyumba ekizimba enkuba ekikuba kitudde nti njagalayo embaawo n'emisumaali oli akukwateko amanye nti tukikutudde naye bintu by'abaana bano simanyi tetugenda kusobola kulya oluusi abamu bibakalubiza so nkimanyi nti buli lwobanga you can sustain yourself please celebrate. Nkujjukiza bannaffe aba Eben Gardens Nansana Eben Restaurant wetukolera tukolagana nabo ensonga ez'emikolo okuteekateeka naddala omulimu gw'okufumba emmere mwena mubeera ku mbaga mulowooza nti ekikulu mugole omuntu alemwa okulaba omugole ne naafuna emmere gy'alidde nga nnungi bw'aba tannanyumya mugole asooka kunyumya mmere nti twali ekimere ku mbaga ya gundi so gundi yajja ku nkomerero jangu ku Eben Gardens ne Eben Restaurant oje tusobola okukolera wamu ate mentorship programs zaffe zikyagenda mu maaso abaana bamaze okusoma mu matendekero ag'enjawulo nga tolina wogenda kola internship we have internship opportunities internship placements jangu otendekebwe mu work environment eri full okuva ku makya paka lwaggulo byonna obiyige so if you are looking for internship tukule ku simu ezo zolaba zetutambuza wansaawo. Nze Simon Muyanga Lutaya programu yaffe eno y'olwaleero ni General Moses Bigirwa wali yadda ngamba nti it is professional ntiteeka ngo nti civilian general nga nti tizo the same thing ngamba nti civilian general Moses Bigirwa nebaga nti Bigirwa wampaka bwe naagatanga nti civilian general ayinza atokiraba obubi n'okkaayana even when ekyo kyali he is a civilian general but I've observed as an old man tewali mutamivu ayagala muga nti otamidde muyomba ne agongolede ndami nengo obulabira ddala avuya so okuyita nti oli civilian general nenkikusalutinga which you are kiyinza okunyiiza but if you permit me today is it okay to salute you as civilian general Moses Bigirwa? No comment. Is it okay? No, not it is okay. Or not okay. Mu bintu byonna biri mu ggwanga muno kichola by'okutandikirako kiri ku mukutu n'akantu akatono nnyo bwe kati era oyagala kanzijjako akatono nnyo bwe kati saibodi badda ndabye naawe nekyo oba omanya mu byoba byogera byonna ekirina negotiable nze ndi Geno aya mu Geno Bigirwa
Moses. Non-negotiable. Non-negotiable. No one has a right to question. Nali mpandiseko ne baluwa mpandikira Katumba Amala Minisita era nenteekako ranka yange. Owandikira Katumba? General Katumba Amala? Nosaba ndi general? Namu addressing nga Minisita wa Works and Transport. Mu kusayininga no wansi? General Moses, Bigirwa Moses. What did he say? Ate kakati ati yagisoma era nakola ku binalingamba. Ate ku buli omumabirawo singa sabiteka mu maanyi mwaliyiseewo. So he did not question the rank. Ate kati questioning ki zalina yazeewa bamuwambe gomenya otyo banange nafuna. Okonsigaba is a public function. Batuyita mwencha piipingire batuyita ne tukuba ebifaananyi netupipinga. Gomanya nti nze ndi geno sagala kumbuzaabuza ebyobuyayi bw'ebyobufuzi mbimanyi bintu byakwebeereramu nze ndi geno. Okay, assuming toteekateeka kusinkana Museveni, and I don't want to imagine, but supposing oli ku mukolo osinkaniddwa ku mukolo nosanko President Museveni sigwa muyise naye nga kwali nga nawe kwoli somehow n'aba nekyayogera ne weetaaga okuba nekyomubuuza. Please introduce yourself. Otandika otya before Museveni? Malayo amasanso gonna. Okaka. Ne kodi zaatawulirangako alina okuziwulira. Leka naawe kati ate mba ngenda musangawo omuyisaamu eggaali awalala si wa buli lunaku zonna ranka nzimalayo n'ategeera nti naffe gye tuli si byakusaaga. Your Excellency, I'm General Moses. General Moses Bigirwa. Okiwulidde? General n'ayatunda mu mpapula. Kati ze kangubuulire gwe oba oyagala okumanya nti ndi geno gwe buuza abajeno ba UPDF obabuuza oba tebamumanyi. Ranka yange eri very popular evuganya ne ranka ezo ssatu. General Museveni ye nga nanyini chairman w'abalwanyi, General Saleh tomubuusabuusa, of course General Mozi yajja n'atwenyigawo. The inside out. Era naye singa teyajjira mu byabufuzi kuza mazaalibwa bikibice singa tatuliimu. I'm telling you. Yajja n'abenyiga. Yajja na okiwulidde? Singa yajjira mu biri ebya normal promotion. Singa kuli wansi. Musaasire kuba tulina okusekako tetuli ku katala stress free environment. Nsanyusa okulaba. Nange bwe ntyo. Tuli mu sabbiiti eno yonna ebadde ya abantu bali mugula ticket. It's a General MK run. General MK birthday run. MK at 52 emyaka 52. Ye liigi yaffe gy'emyaka gyaffe. Tickets, t-shirts zebagula siza sente nyingi. Speaker yaguziza $1,010,000. Hajati na myalo zeye yaguziza $2,000,000. People buying tickets. First, would you buy tickets? Two, even if you don't buy tickets, would you participate in the General MK at 52 birthday run? No, General MK kisooka njagala okumuyozaayoza as a big brother okutuuka ku myaka egy'ataano. Asinga no 10 iramba. Yakusinga? Asinga 10. So he's a big brother. He's a big brother. Asingako only 4. Kakati ate nze nenkusinga nkusinga sebugere. Asinga 10 ku 11 awo. I think 11, yes. But which is okay. Nkusinga 7. Kakati naye abantu baagala mbuze mba nkurespectinga nkuwa ekitiibwa. I salute you. Ati ndi mugenyi wo wano. If you don't respect visitors, ese wawulidde ebigambo by'amawu ku bagenyi.
Okay, General. Yes. So I was saying, Muyoza kutuuka ku ali mu second half agitambuddeko because life erimu first half ne second half. First half is 35, second half is also 35. So clicking a 70 awoboli mu injury ne extra time. Extra time katonda wakuyamba noyingira 80 oba oyingidde injury time. That's how you look at life. That is life. First half 35. So nze mazeko first half. Nange nagimalako first half. Fena tuli mu second half. Naye second half, first half ebyagana mu first half. Because mu first half mwolwanira entalo, mu first half mukwanira. Buli byekikuyita you graduate. Buli ekikuyita mu maaso kiba kirungi. Mwokolera ensobi zonna n'otomera kino n'otomera kiri. So second half is kola ki? Kwegendereza. Kyova olaba obulamu obwange mu second half tebufaanagana ne first half. Oli kulwanaganira mu second half olwana. Kubanga muwangulira game oba obutawangula. Second half. You're determining your right. Yes. Oba obutawangula. Kakati mweyembeera ne tubanga muyozayoza. Onsomesezzaako nkayize. Second half y'obulamu eno si nnyangu. Nzibu nnyo. Si nnyangu. Nzibu nnyo y'okunyweza buli kintu. Arsenal bagikubidde omwo. Y'okunyweza game oba onookola ki? Onoofumbiza muwalawo n'oyita ku bantu abategeerekeka. Mpulu. Kwangu second half olwogaba bewazaala bagenda. Ogaba. Bogo kasito oyingira 50 plus abakodomi baba bakonkona eno. Jukira walwanira mu 25. First half. Amagoba olugajja mu second half. Katu ku 60 awo oba otandise okwambala amakanzu. Mu second half bakwita erinnya nti muyanga munnamawulire bijjirwa munnabyabufuzi. Bwe kikulema awo ofudde kye bakuyita. Ofudde nga muntu wa bulijjo. Yozayoza muhoozi mpulize. So General Muke njalo muyozayoza. Okujja n'obutajja bwange ndowooza siina makulu mu kintu kye era sikiinaamu impact. Kyova olabira nkirengera bulengezi mu misinde gya MK olina impact ya mirundi ebiri. Kyova olabira ebintu bya PLU nengera birengere. This now is not PLU. It is PLU. This is not PLU. This is you and your love and elder brother, General MK. Andi kakati, General MK, omukolo gwakola gwonna. Omukolo gwakola gwonna. Nze situnuulira General MK awezezza emyaka 52. That is not the thing. Politics. Gulooza mwategesa mikolo mbu abantu badduke basala amasavu. This is politics. MK at 52 rand. Just a platform. It's just putting there an activity. Naye nga goalo ziri zitya kukuŋŋaanya abantu kukwata muzindaalo. That is the ultimate goal. Omukulu takyagumukkiriza bulungi. Ajja gukwata. Akyafuumuula bigambo anfugira mu mpola mpola. Naye ng'anyiza ekintu. Ajja gukwata. Kintu akinyize. Kitegedde. Kakati eyo rale. So you want me to attend a political rally of General MK? Don't you need to listen to him to understand him? I can listen to him via social media. He's very popular on social media. Why would you wait for social media instead of physically interacting with the person? Auntie, we differ. Ideologically, we differ. Are we not here from different political settings? This is a program. This is a talk show. I am your visitor. You are my host. Kakati bwe nkwata ki bigere ne nkunumba buyo paka kololo. Kati gontuuza nga nyimbinyonyola ntya. Kololo. Negase ku kintu ngoze ntya. Wamagye ga UPDF. Ate mu Kabaka birthday run n'abasoga tetubeeramu.
anti siri muganda but I participate in the kabaka birthday anti ekyakabaka kirala is a cultural leader. Bigiro nkalubiza bukalu. I'm not telling you to participate and join MK, but in solidarity with the cause sente tugenda okujjamu sigenda kuyamba amalwaliro tugenda ositika zibene social cause gyeziyamba. Why don't you participate? Mutadde mwaka akalingo wekatyo ani azikwata ye kenyini oba Kabanda yabadde azikwata. Kati ojja gamba sekretary gino kuba Kabanda musajja wange amanyi bulungi ojja mugamba nkubireko. Okay, if you held the function Ssabawandiisi munnange Bigirwa singa oba n'omukolo gwe omunawo say gwe n'oba n'omukolo muhozi najja ku mukolo gwo nga simuyise. Yes, your brother nendabiraawo ng'atuuse oluusi ofiiriddwa oluusi oyina embaga. Of course I welcome him because ze mukawi kyamwenva tetugoba bagenyi oba bayitiddwa oba batongole oba si batongole tetugoba bagenyi mukawi kyamwenva. The inside out Bigirwa kasooka mubuuza olina akatebe kwotuula gwe nga gwe ng'ate gwe obuuza omugenyi anti eti waliwo omugenyi omuzibuzibu gwe bagamba nti akusinga akukubya gwokoze eki olina akatebe ko obuuza omugenyi oba tukuwe akafu akaliwo obuuza omugenyi tobadde ku program. General MK nga kasaakulaba nange yozayozeza n'omuzirira omukolo ate kati yampise. You congratulated him Teyampise. But you said you cannot get there. Yeah, I cannot for sure because it is a political rally. It is not a birthday run normally. This is a politics at play. Choganze ndi mujiga sobola kupatu ku interpreting a event. This is a politics at play. Ukiwulidde? Lwakuba bamuzaamu ennyuma jjajja munyiga amapesa n'amuzaamu emabega naye yali atambudde. Yamunyiga amapesa n'asala omuliro yamuteekamu ka speed governor naye yali awaguza ssebo ng'ayingidde mu kisaawe ku kifuba. Ekyamazima yali awaguza yali ayingidde era ffe abamu abali bamwagata agamba nejjajja ataatuza omwana gw'omwagala okusinga eyamuzaala ne tukkaka naye nga yali awaguza ku kifuba. Webale nnyo naye basabira omukolo omulungi enkuba ereme kutonnya enkuba weneetonnya mugenda guswala nga floods ziri everywhere nga tebulina wakuyita tubabuuze bulijjo mukola ki because we saw him paying kata service to KCCA yali agamba n'okugamba nti UPDF ebiyingiddemu ebyokola amakubo mu kibuga Kampala so kambasabire enkuba ereme kutonnya. You need some training wetaaga okutendekebwa tulina bigambo birungi Bigirwa mwagaliza osabikasabikawo naye oba okuba mwagaliza kufa kati ekyokukyalako ku kesi yekigiddemu anti nkugambye kivudde kubasabira okujja kuba toyagala mbasabire sala kyebyo mbagambye kambasabire muleme kufuna nkuba ku lunaku kuba mujja kuwemuka maduga UPDF egende kola amakubo enkuba yatonye nawe mujja kubula we muyita so nze mbasabire. Nina General Moses Bigirwa munnabyabufuzi waliwo bassebo ne bannyabo ebigambo ebiyitinganye byenjagala okubategeeza tulina enteekateeka kanjogere nga Bigirwa ali wakitegeere twagala kumanya mubasunsula ensonga z'ebyobufuzi mu Kampala katusoke twekumire waffe ku mikutu ani asinga mu Lwokaano mulimu ne General Moses Bigirwa mu Lwokaano mulimu Gideon Tugume abikubira ku investigator eya Stanley Ndawula mu Lwokaano kategori ey'abasunsula ebyebweru w'eggwanga okutegeeza ensi endala mulimu Dr. Kazibwe wa CBS tulinamu
ne Samuel Kasozi Samuel philosopher mu category eyo. Category ya Bigirwa erimu ye mulimu Tugume ne list y'abalala ngenda gibaweereza. Our political analysts abantu abatuula ne basunsula ensonga z'ebyobufuzi n'oba ne woogenda. Award ya 2024 25 General Moses Bigirwa yagitwala. Abantu kanti yoyo kuolwo award yaleetebwa kutwalibwa tamale mirundi ataaliwo ate se yali mulamu. Ekyokubiri yali n'emputu nga tayagala nakumuwogerako mu ebyo nga bw'omanyi sagala ne tumuleka. Bigirwa n'agitwala. Bigirwa is the reigning champion owaba political analysts online ziddamu okunywa. Sara kubasaba kalu ka muntu yenna. Who is your leading political analyst? I would be part of that category. Never nti nze ndi mukubiriza. So I am out of the show. Totya sindika akaluko wereza comments zo ku mukutu ogwaffe, wereza kugwa kwezi, wereza kugwani ngeri gyebiri nti biri open. Tujja kusoloza comments zonna. We shall tabulate them. Tubawe award winner owengule ya best political analyst 2025 2026. Sebo gwetolonda. Seronda. Manyimu amanyira nti zena nkera nakwa gwetolonda. So the best you can do, wait. Okay. Tewali tabu nenga nebaza Katonda yampanguza award yo last year. Of course nagideserving kubanga abantu nabakolera analysis kusonga ezinjawulo. Era nga ntula mu restaurant oba okyali awo oli nagamba emmere yo ngisasudde musajja gwe gondira data abeweeru bokaboka abo gwe munga kuwa commentary ye. So kasabe Mukama Katonda anyambe defending champion. Tojja ku defend kubanga omwaka guno ebintu ebyokuwangula bikulemye. Akaluka parliament kakulema. Aseno bagikubye. Ebyo byonna tebitegeeza knowledge. Ene bafunika ni wina parliamentary race ne fool. Kati gwe nyalo mbuli mpaya babaka 15 wapya bakayingira abakusinga okumanya ensonga. Gwe Simon naye genda waliyo gamba abataka ndi mu mpaka lolo banakakuwa fokaga. But you are going to die with your knowledge. So Arsenal? Arsenal, I'm not a player. I'm just a sympathizer. We get a movie the question, but so on was Zendi weno. Arsenal. Njagaliza ndieno ndi ku TV. Wachitegedde. Era nsubira nti ekikopo ejja kitwala. Regardless of the circumstance. Kubere kyali ndinga temu mwasudde swadde munyo. No, muli ku calculator kati. Muli ngabazanya gwa cranes gwa bibalo. Omupiira ogwo nagufunyemu lesson y'amaanyi mu bulamu. Era njagala ne kino naawe okitwale. Osabanga nnyo Katonda n'akuwa omukisa. Mukisa kintu kikulu nnyo. Because manisiti twagikoze ebintu byonna. Naye kyatugyemu eki laaka. Era yo yatusinziza laaka. Omupiira oguwangula ekikopo, omupiira ogujja wiini kwawe twagusambye. Ne tukuba enkondo emirundi yena. Bwegubouncing bwe gudda muli. Okitegedde? Ye yakubye ekikondo mulundi gumu n'afuna ne target 2. So namusinza okushootinga ku target. Yansinziza mukisa. So laka is very important. The inside out sagala genda na Bigirwa mupiira gwa Arsenal kubanga nze ndi wa Man U. Ajja kubajja ibi. Aba Man U atete mukirizibwa na kwogera. Mwena mwekutte Katole
ennaku zino mayimani yewagira kibuga Manchester nebya ttiimu yabivaako kati fe obulumi bwe tulimu nebyetufiiringa mutemubimanyi oli mubonera 5 oyogere n'omuntu ayi mubonera 7 gwoyogerako ali wano don't speak like I'm not here. So about Man you are not worth it to live a football life. Sabbiiti tugimazeeko nga bannayuganda babuuza eggwanga lyaffe lirina mateeka ki agawembejja omutemu nga Okero Onyumu first ali mu community trial maybe to us the first of its kind the first civilian trial of that nature. I do not know what the law says about it kubanga mwe muli bannamateeka community trial. First, what does it serve? Musomesa kuba gwe gy'oli. Mateeka nga tandika mwaka gujja. Nze ngalimu ne pepa ya criminal twagikoze yabadde ku strict liability. Strict liability ogimanyi? Street liability. Strict liability. It is a principle mu mateeka. Strict liability. Sound y'abafuwa ebintu. Strict liability. Yes. Kati eyo principle eri waliwo emisango egiteetaaga kuprovinga endala principles 2 gye bayita mens rea ne actors reus. Mens rea kitegeeza obwongo bwo your mental the concentration of your brain ng'ogenda okukola omusango ogwo wali otegeera bulungi weetegeka ekimala wamanya kyogendamu. That is mens rea. Kati actors reus is the act wakikola. Kati strict liability ogwo omusango tebeetaaga kuprovinga mens rea. For example otomedde oba otomedde mu bugenderevu oba nedda oba si bugenderevu otomedde ne lwaki nvunaanibwa okutomera kani okutomera by'omusango eri omuntu akikola nga genda mu accident. Anti kakati strict liability tubala kikolwa okitegedde tubala kikolwa kakati mulimu emisango. For example waliwo omusango baguyita Gamoni of Hong Kong versus Attorney General. Gamoni yali kampani y'abazimbi ne Hong Kong Authority ne bawa plan bazimbe ekizimbe ne bava ku plan ne bazimba ekizimbe ku plan endala ne kigwa ne kitta abantu ne babawaabira kati bo ne bakola defense nti twali tetumanyi nti bwe tuva ku plan eyo ekizimbe kijja kukola kugwa. kijja kugwa. They never intended. Hotel yayinza kuzimba nga zimba kigenda kugwa. I would agree with them. Kakati ekyo amateeka gagamba tutwala mu ebyo ekikulu ekizimbe kyakoze ekyo kyagudde waleka plan. Ate nga bweyazimbye ku plan era kyandigudde. Anti ekyo tetumukikoze tosobola kwogera kitabaddeewo. So omusango ogwo it's a landmark case era gukootingibwa nnyo. Waliwo omusango omulala baguyita R versus Prince gwali mu America eyo nga nagwo R kitegeeza Republic then Prince ye yagenda n'akwata omuwala n'amukozesa n'amuwasa ngagamba omuwala ali mu myaka emituufu kumbe omuwala wa myaka 16 ni biro bagenda okizuula nga wa 16 kati ye n'agamba nali simanyi ate yamukozesa yamala n'amuwasa. Ati kakati gamateeka gagamba ekikolwa kyaliwo ekyokumuwasa wamutwala watwala bujje ngiya ndani kakati eyo nkututeyo butwazi. Kati ku nsonga ya musajja waffe Okero Onyumu omutemu agambibwa okubeera omutemu mu byamateeka agambibwa. Bigiro otandise okwogera ebyamateeka omusajja yatemula abantu anti kakati kati nawe otandise ebyagambibwa lindako
ne bino nawe ojja kubijjamu nange bwe nali nga ndowooza in a layman's understanding era bwe yali ateekinga puli yateekinga not guilty tenti negumuka ne baagala n'omuba obutebe ne baga akasajja kano nga kabinyu kanyomi n'obunyomi ogamba otya nti oteekinga otya puli not guilty because they are not lawyers. They were driven by emotions. So mweye mbeera mu mateeka kasitobanga omusango ng'ogwo nga gubaddewo obumenyi bw'amateeka ng'obwo nga bubaddewo suspect n'akwatibwa ku siini nga bwe kigambibwa nti oyo yakwatibwa ku siini aba alina kuyita mu mateeka emotion ziba tebikyakola era kooti eyo egenda mu maaso engeri gyetuyitingamu Okello y'engeri entuufu mu mateeka erina okutuyitingibwamu buli suspect. That is the right procedure. Okuva ku Dr. Besigye ne muwembe gy'omusajja omutemu n'abasaba amazzi g'okunywa ne mumuwa n'abasaba akatebe ne mumuwa naga nti sisobola kati kwewozaako neetaaga mu budde ne mumuwa a man who murdered eyasala obuzibu obuliwo judiciary ya Uganda ebadde yayonooneka nnyo ng'ebintu bingi nnyo tebigoberera yo kennyini nga tegoberera mateeka ekitongole ekiramuzi nga kyo kyennyini ebyokugoberera amateeka baabivaako kati lwe basoose okukola ekintu ekituufu it is a surprise to the general public kubanga babadde tebabikola ekituufu kiri nti any suspect ng'ava mu kkomera bw'ajja mu kooti bw'atyo bw'alina okubeera treated oba saani oba saani ebintu byosoma biza okuba bigenda kuono. No, I'm telling you. Okay, lwaki mumuleta mu public? Why do we have a committed trial? Anti waliwo request ya president ate alina prerogative of mercy. Yagamba let the proceedings of the court go on the ground. Okay? Anti mu kugezaako okuwa justice aba victims oba abantu abavamu aggrieved parties abafiirwa abantu baabwe baleme kutindinga magendo kugendanga mu kooti balabe processing egenda mu maaso. Okello basobola omusiba era bajja musiba naye in fact Okello agenda kubonaabona okusinga beyatta ndowooza ayinza okugusinga okusakwenda mumuze ebintu byamwe by'amateeka ate exceptions ate era weeziri zasobola okwekwatako because criminal argument nzibu nnyo kati awo principal bill ya mens rea ne actors reis ate state yeyina okuzinyonnyola nezi bakiyita batyaye proving it beyond reasonable doubt eyina okunnyonnyola obulungi okukakasa nga tewali asigalamu kakonkona konna nti kituufu ono yeyatta abaana. Do you think ayinza okuba omulala nga Okello? Jjukira bamukwata taliiko wadde akasaayi. We are asking ourselves. Omuntu eyetta abantu aba bana taliiko wadde akasaayi. That's what I'm wondering. Ab'ebyokwerinda baatuuka mangu ate nga magye okimanyi nti ate poliisi yatuuka oluvannyuma amagye gagisookawo gamanya gatya. Tulina amalobooza nti Uganda does not have teriimu rule of law. Kyekibadde kiri international mwe bannaffe bagenda ebweru bwemutuuka emusooka twogeraho nti there is no rule of law. Within that time something happens. I think government is trying to prove that there is rule of law. Maybe that's why there is that committed trial. But it may not be enough. Ensonga y'Okello eno. Ensonga y'Okello bagenda kuzuuzumba nayo mu kooti awo. Nze nkubuulira kubanga tewaliwo twali badde twafunye dda
alina passport ya America mu America yayingira atya ebyo singa byayingidde dda ne social media yayingira atya yayingira ddi tebanabyogerako paga alina passport 2 ate neyawo alina ya America yokka mu America talina yawo talina wadde mukwano gwe wadde ow'Oluganda wano mu Uganda akasajja kafuweeta oluzungu nendooza ebintu ebimu sibisobola gwe kyoba omanya mbeera nennuma embadinga naye akasajja gwe kyoba omanya bw'ogenda mu deep analysis buli muntu mukambwe naye ekiteesaawo process ku avoidinga extrajudicial killing buli embracing extrajudicial killing waliwo obubaka obukola ki kubanga omusango ogwo osooka kwebuuza waaba yakikola yalina interest ki nga interest togiraba kati awo ogambira nti waaba talina interest waliwo yali alina interest eyatuma ono waaba yakikola kati bw'omutta amangu kitegeeza tugenda kuzuula source eyamutuma wekitegedde kati nga mumata kati batu mu criminal era twadde twansalinga question nendeeta mata ya Katoka Jubi nagirese as a reference. He was the mastermind. Si eyatta, but he was the mastermind. Naye oba kukwata oli eyatta n'omutemako mangu omutwe naye ebyamangu mangu Katoka Jubi singa ali kusinga yatta n'abalala. Okitegedde? But buli wodrillinga n'ogenda mu details waliwo factors ezijjayo ezivaayo ebini waliwo factors empya z'otuukako mu investigation. Akasajja ako kaliko ka the unanswered, yes, that's the one of the unanswered questions. Is Okello Onyum alone? In my opinion, it is not true. It is not Number true. 2, kigendererwa ki kubanga singa yali alwana na government otabamanyiddwa tiyasebigirwa oti naye omwana ne botabigirwa ate government efiirwaki ogiyambyeko obuyambi gikendereza kumimwa. Because the motive of killing children, this question, unanswered question, motive. I think a question ngulu nnyo ekutuusa ku bingi. Nate mu investigation tekirabika kubanga bataddeyo nyesira babuuza naye ebivaayo ennyo mu kooti bya the act. Nobody is concentrated on asking the motive. Yet, kyetwagala okumanya is the motive. Waliwo kubanga mu kubuildinga mu kugeneratinga charge sheet era it is Uganda versus Okello. Tewaliwo and others at large. Lwaki file bagikirozinga bwe batyo? Buyinza okukyanga Okello asinze omusango. Butereevu kisobokera ddala. Nze kubanga ebituli bingi mu mpaaba okiwulidde. Kubanga Okello waba yalina yamutuma ogenda mufuna otya nga ne charge sheet teriko others at large. Wafuna Okello n'okilozinga. Uganda versus Okello. Ekyo tekuli and others tekiri. At large. Kubanga at large ogireko eri bweti. Nti n'abalala bayinza okanga bakyetabamu. Ogattako bugasi. Ekyo tekiriiko. Okello ali Okello. Kitegeeza waliwo ebintu bingi nnyo. Poliisi amagye gaatuuka mangu. How does somebody gather the courage to kill child 1? Not afunamunsi, you kill child 2. Not afunamunsi, not to walk satu. In fact, my thinking here was what I expected. Okello had a mental problem. And the doctors have proved that he's mentally upright. Kitegeeza kye yakola akitegeera ani yatuma Okello.
ekyo state yejuki mu investigation zaayo mwina okola ki okwongera okufuna obujulizi obumala ku ekyo naye nga gwe omusango gwakuprovinga men Israel beyond reasonable doubt. The inside out wetuwuliza kuwuza kukyagenda mu maaso waliwo munnamalo yaffe yafuna akabenje gye buvuddeko kati naye baŋŋambye banzizaamu amaanyi nti tali bubi ajja kudda engulu. Sabbiiti ne baddemu ebyamateeka bingi okuwulira omusango omutemu oyo Christopher Okello Onyum kukyagenda mu maaso. The other one being it's interesting the way government has done it. It's costly, it's a committed trial. Let's go. Trade order. Bamenya obuyumba ewammwe, bamenya obuyumba mu kibuga Ejjinja. Ekibuga kyonna kirimu ekya trade order. Bamenye buli wamu bu kiosk na buli wamu. Ekifaananyi ekibala ekitrendinga sabbiiti eno ku mukutu gwaffe gwa X ky'ekyomukyala yadayonsa omwana bw'alaajana naye nga mmotoka etwala akayumba ke kakiyosiki baze ne bakasitula ne bakateeka ku mmotoka nga bakatwala. Tugezako babuuza gyadde bakajja kyabadde tebannatubule naye ng'olaba it has become emotional and viral. Everybody is asking, is a trade order enforcement that insensitive? Ekamuli biri bitya? Kamuli baba batwala emisinde bedusa n'okwedusa ti kale singa bigirwa ifene yali MP wano wakiri galivuzeemu egandivuze ekyo kituufu nkumanyi ku mpakazo galivuzeemu kutwalema kuvaawo no Katonda yatuyambye nobanga toliimu ate Katonda kubanga oba kubaayo wandibaddeyo. Kakati trade order osaani otegeere General Museveni yayagala dda okukiryalinga informal businesses zonna eziri mu urban centers because abazirimu ye fighting through opposition yesookerwako. Okitegete bandina mudaala gwa mitwalo 18 twala 2 ntunda mivumba ntunda abo bonna tewali awajjajja kalulu bazibu nnyo. Kati ena demonstration ebadde ngebeerawo nga bwe yentandikwa kakati ye n'agamba n'anoonya timing ey'okudiringa nabo n'emubula n'akiwa obudde kati abakatonda lwamuyamba because Kampala ye setting a pace to the rest of other town centers, towns and whatever municipalities up country. Kati Kampala jeje bamuyamba abantu bakubalukwaga akalulu. Bakubalukwaga akalulu nga jeje yakola data timing abantu bano tubajjeddi mu kibuga. Kati Lukwago is demoralized bali mwezo tanayingira office wakati yao. Ono tasobola kulwanira abantu naye munyiivu bamubya akalulu. Ono tasobola kubalwanirira akyali kisaati tanayingira office. Taina mandate. Taina tuli balanti babagoye ku kisanja kya Lukwago. Tukibala kubali mwezo. Webale nnyo. Ani yagadde omukiryalingira ekintu ekyo. Kakati nagamba kankole ki kamba kubire wano. Nakiteeka mu nkola. Okiwulidde wano e Kampala KCC yakola dda ordinance y'okutereza trade order eyo ng'ejja okubaorganizingamu n'okubaza abantu abalala Attorney General yagaana obisayiningamu because district buli wekola ordinances ziri subject approval of the Attorney General nebaleka bakiteeka mu nkola. Yabigaana dda kubanga Lukwago yali afunamu politically. Kati ne babalembeera nga tewali ajja kulwana ne bevictinga abantu. Kati nefuuka public policy country wide ne bagenda nga bakkirira kubanga osaanye omanye nti buli awo yakatawuni wonna
abagala gavumenti okuvaako we batandikira. Ekyo kituufu. Opposition esinga mu bibuga. Esinga mu bibuga awali olwali, awali intaneti, okitegedde. Awatuukira amawulire agava e Kampala kati n'akozesa omukisa ogwo. Olw'okuba ya succeeding e Kampala n'agamba kankikole ki kankitwale paka up country. Twabadde tusobola obasuuza operation eyo singa wabaddewo abakulembeze abakaluba ne gwaka. Is the trade order bad? At the moment it is bad. Why? Economy kijoyagala ku streamlining. Economy yaffe teri defined. Ekyali yamayiyirizo. So you think ekyokubajjawo is something that will solve any problem? Will it solve any problem? It will not. Nze principally ngamba nti bannayuganda twagudde ebigezo netukamala bukamazi olw'ensonga nti ye jjajja okuva leyakola amendment najjamu article ey'ebisanjo bwe yali article ki mu kiseera ekyo najjamu article ey'emyaka 122 mu ekyo ekiseera n'akulaga nti ofiisi agisigalamu that is eyo erina okubeera position ya buli munnayuganda eyo buli muntu waali kati nga Simon Bwoli wano this is your presidential office omuntu yenno akujjawo wano kwata ebisubi tokkiriza genda kati the same applies to omutunzi waki w'ennyanya ku kkubo that is his or her presidential offices wa operating awo okiwulidde byonna byonna biri omu SFC kiba staff mu nnyanya ezo kapita wa mitwalo 340 mwe muliddireyo yonna mu SFC bigiru so okuva jjajja yiru yalemera mu ntebe ka buli muntu agira abeera waali kati fo tujja ku street kuki era singa nabadde mukulembeze ati mwali nyumiddwa olutalo mama lwali nyumye lwali yingiddemu nebutida empanda yeneere yenkola enkaire olwomukubani bwe papo iva enforcement okiwulidde enforcement tosobola kati kamuli tawuni ogikobako abantu ku street okola ekiyaha okirira liningirani. But don't you observe that there was order Mowe? Which order? Which order are you talking about? Ebibuga tulaba nga bibadde bitabuse. Kutabukana ki ebibuga bantu? Toleeta story. Ebibuga bantu. Otambula nga tuli mu luyimba lwa tonninnyira buli wotambula bataddewo mmere buli wolinnya bataddewo. Waliwo abatambulirayo. Waliwo abatambulirayo. Kati nze bukyanga bakola saakazo era era simanyi kigenda mu maaso downtown ye. Simanyi sijja kulimba. Bangamba sijui hamu yamala ekizimbe era simanyi bigenda. Tolaba ku maduuka ga hamu. Simanyi byonna ebyo bigirwa. Sinatuukayo sinafuna budde bugenda. My brazo yogede ku hamu. Hamu yamaze amaduuka, hamu yamaze omwala. Tokyasobola kugulaba. Kati olaba hamu. Kuliko amaduuka amayonjo. Olaba ekintu hamu kiyakola ekyo. Falling under strict liability. Okitegedde? Ekintu kiyateeka ku mwala kivaako flooding neyonoona ebintu by'abantu is strictly liable. But he was permitted. Ali supposed kubeera luzira. Authorities permitted him to do so. Even if kati ebyo bireeta mu defense yeeri oba nabo beetaaga osikibwa ne basikibwa strict liability mukwata. Nze mpagira trade order. Ebibuga kati nagenze Jinja nga birabika different. First there is space. Space for what?
okutambula twetambula nga Looking where you're going. okudde ewaffe People are looking for money. Bulijjo bakugana okutambula. tutambulira ku ka age wetu kwetutambulira oluguudo lukoma wano batadde ebintu because you are not alone in this world. Ensi erimu abantu abalala bonna banaabeera ku SML News basobola okikola. Wali olabyeko omuntu asurvivingira ku mitwalo 3 nga ye capital we tomulabangako nga capital 3 nga capital gyali nno agula ekibbo ky'ennyaanya gyali nno nga yokyakasoli kawungeezi wa mitwalo 2 najjamu 3 naye era tumuleete tumukkiriza ajje ku street ateeka waatika because wali ba client kubanga economy naye ajetabiramu awo bw'omusindika nadde eri kati economy agenda gyetaba so bigiro olemedde ku ludda lw'abasuubuzi ku trade order ndi ku ludda lw'abantu abatamanyi kwefuga ndi ku ludda lw'abantu abandika ebintu mu nguudo kukolas kwe bateeka ebintu sikiriza abookya kasoli wano ku Kisasi roundabout mu pedestrian we oteeka okutaba ebigere oli wateeka sigiri and you support such era amateeka tegaliiwo nnyo kugambye gwe tolabangako PS permanent secretary omanyi kati mmwe mulekerera ebintu ebinene mulemera ku buntu obutono nali ndabyeko permanent secretary bamugamba from office n'agaasina gyendaga permanent secretary PhD holder masters holder tamanyi bantu nti bava mu office kati gwe w'ennyaanya oyagala muyita mubi nnyo ne weerabira nti eyo office ye permanent secretary waawo Wenigirijo bawe ebitiibwa parliament waawo watundira ennyaanya ye PS jurisdiction ye mulamuzi awo yafuga waawo twali tubaddeko wano nga chief justice emyaka gimuweddeko ejjasi mateeka ne bamuwongera contract waliwo neyali ayagala ogikyusa alemeremu nedda ssebo vaawo ezo zona reference ozikiza omusango gwa Gilad Karuhanga versus Attorney General si yatusuuza Benjamin Odochi yali Benjamin Odochi yali akuutiza Ssebateeka ku kyemyaka egy'omulamuzi saabalamuzi okiwulidde kakati Simon nyala okutegeeza nti lwakuba abantu beeryamu olukwe bo bennyini ne balonda bubi ekyamazima abantu balonda bubi sijja kulimba Simon baleka bafaita baabwe ne bagenda naki ne bagenda n'omuyaga kakati abo be balonda bonna baabo bassa kimu NRM NUP DP FDC bali eki ate golabawo akuba enduulu abantu bonna babala kulayira NRM bwabala okulayira nowa NUP wakubala. The Inside Out ku SML News UG ne kino Moses Bigirwa kutambula naye twogere ku trade order mpola mpola twogedde ku community trial ya Onyum njagala tumalize n'etteeka erya sovereignty bill eri ku by'abantu obw'amakati bagamba nti gavumenti etandise okweggyako abantu baayo kubanga etteeka liga nti gavumenti enaalondolanga ensimbi z'omugwira ensimbi eziweerezebwa omugwira okujja mu Uganda omwaka tezisukenga miliyoni 4 okujjako nga alina olukusa olwa minisita owa gavumenti. Etteeka lyadde litematema omugwira ne liga nti omuntu oyo abeera ebweru w'eggwanga ne lissaamu ne munnayuganda ng'abeera bweru. Etteeka liga ligendereddwamu okwewala abantu abatatwagala okuyingiza wano ensimbi zaabwe eziweebwa abantu oluusi okukola wano effujjo. Ensonga ey'okubiri, gavumenti okwongera okufuna omusolo ng'etegedde bulungi buli omu ensimbi zayingiza nekyezigenda okukola. Ekyokusatu, n'okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe nti tetuli bakimpe nkyekubire, tetuli nga kilatrini oba kigo nti buli omu ayingira n'akola by'ayagala.
bw'owuliriza abannyonnyola etteeka lirabikanga ddungi bulungi naddala mu kukuuma ekitiibwa ekyensi yaffe. Kyokka waliwo ebirumira mu kukendeeza ku muntu ensimbi zaleeta wano. Wali yatulabudde nti ensimbi eziva ebweru w'eggwanga ze zibalansinga ekibalo kya wano, abantu obutaafuwala nnyo n'ensimbi yaffe siringi obutaggwa mu nsa. Gino Moses Bigirwa munnabyabufuzi ate era munnamateeka. Olowooza kutya ku nsonga eyo? Nina essanyu ly'amaanyi nze nti Bigirwa obadde otusumbwa nnyo mu byobufuzi naye amateeka gagenda kukkakkanya, galina begagenda okusalako. In fact oyinza kuwenda kati bwogagala ne bwogannyonnyola ogenda kunzikanga weekubidde nnyo ku mateeka tukuwone mu byobufuzi. Yandowooza yange kyokka obuzibu bw'etteeka buli luddawa? kakati etteeka lyonna ebaba balikola okusinziira ku mbeera ebeeri mu ggwanga. Yes, nali nkisomusana ojuzi nti every law cures a problem. Etteeka lijjanga ddagala wateekwa okubaawo kye lijjanjaba oba akabulamu okusinziira kwabo akutokerabiranga, okusinziira ku administrators ababeerawo mu ekyo ekiseera. Kugwo kataddeko tekaliiko Bigirwa kakka byabufuzi. Anti kakati etteeka likolebwa tuwaka beyond n'abaliwo. Anti kakati kati tulabe emateeka ge bakwashize. Yes. And I am trying to carry out research whether Parliament can be sued. Because Simon, ogisuinga for what? For incompetence. Bwemuyise etteeka nga kola mutewera ne balitwala mu kooti ne baliyuwa kooti n'erigoba temuwera. Ani yakola losi? Kati ogenda kuvunaana ani? Bali bantu bakulu eri body no eri mandate gye balina sebo eri constitution. Sente zaffe zaafa mu eyo period tuzikavaringa tutya kuba kati constitutional court buli wekwashinga etteeka tuba tuzeeyo. Ezo ziba zaafa bwereere. Ziba zaafa bwereere. So nze ng'omuyi w'omusolo naawe Simon ffe justice tugifuna tutya? Tuvunaane Parliament olabako obutatula ku olwo. Kakati wabeerawo ka condition ku ekyo baba ino otuulayo. Naye bakwashinga anti-homosexual. Constitutional court yali kwashinga. Computer misuse juzi ne bagitusuulira ettale. On the same ground. Kubanga basula computer misuse ebweru nga waliwo omwami kyajjanvume ku mukutu yanvuma n'asensa ekisajja nange kinvuma nnyo nenga kyono nfa naye etteeka mba nakamala okugamba lawyer nti arrange nange kinvuma nnyo ate kina mawulire kino simanyi mugiyita simanyi Uganda ey'enkya maze okuteekateeka lawyer amaze okuteekateeka mpaawubiromu kyampalabula nange onaye omanyi abantu abamu obalekanga abantu obalekanga ne bazimba kontenti waabwe okuvaawo nali mbaze okuteekateeka. So etteeka lyonna likolebwa okusinziira ku situation eriwo. Kati kyetwagala okwebuuza kiri kimu. Etteeka lino yo gavumenti egamba kankuwemu key aspects eziri mu tteeka lino. Esooka the purpose. Omugaso gwesoma nze ntapute omugaso gwe ekigendera ky'etteeka. The government aims to protect national security. Okuuma eggwanga lyaffe ebyokwerinda stability okuuma obutebenkevu waffe kuba tuli batebenkevu amango naga tuliranye gamanyi tuli batebenkevu and sovereignty awa Uganda ninensi bonna Uganda bwaffe ensi yaffe particularly around natural resources. Walemu okubaawo muvugwira jjo okuyikula obuyikuuza ebyobugagga byaffe mukaaba wano bulijjo and curb foreign influence on policies and elections. N'okukendeeza kyekubiira ow'ebikolebwa wano ng'asinziira ku bazungu ndowooza olabye ate awo kwekyo mbasemba
mmwe bannabyafuzi abali mu opposition mulowooza nti guteekwa kuggwera bweru so mwagala ate ekyo kwekyo babalina kubanga Dr. Besigye actually ne Bobi Wine badde bakyogera lunyo bagamba tusaba America nabanafa abali muteeka akazito ku Museveni batereze bino so bwe tubanga America yeteeka otusalirawo that's foreign influence no kakati this is the purpose bafulemazi b'etteeka lino kino kyekigendererwa kyebaagala okukikwakiirwa wadenga ke basembezayo ke baagala kasinga obukulu nibakakwesa kekaseba gwosobyenga bw'oyagala no are they in order etteeka lisomye mu order ndisomye mu order yaliyo kakati tulina okubaganya ebirowoozo close ku close ekigendero kya gavumenti ebintu byetadde wano mu purpose mu aspect ya purpose kituufu biri threatened oba waliwo ekikola ki damu obisome tugende ku kimu ku kimu the government aims to protect national security akosekaliyo government erwanira kulaba nga ebyokwenda by'eggwanga tebitataganyizibwa katuufu kakyama waliwo abadde abitataganya kino tekiriiwo cyber crimes zoyagala okugamba those are crimes ezijja by technology abatwanyisa Congo that is kati neteeka liziiza emundu okuvuga Congo ya ADF be yaki evuge nga tesala kuyingira eteeka teriyinza gigaana ebyobuyeekera tebikwatagana na mateeka 1980 amateeka gaaliwo constitution yankaga musanvu yaliwo okiwulidde kakati bino this is politics at play so olowooza nti ku point eyo tekola kale someyo okubiri stability and sovereignty okuuma obutebenkevu bw'eggwanga n'ekitiibwa kyaffe nga Uganda nako kakyamu ati kakati ani abadde asekeeterera wano ndagayo point egi bano abakoze lino etteeka bawagizi b'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu n'abantu tebakimanyi bawagizi ate nga bagamba etteeka likuba Kyagulanyi bawagizi olw'ensonga etteeka likulaga nti abadde alinawo kyakola ekyamaanyi ennyo abadde alina kyafumbye ekyomutawaana ennyo kyagenda okuleeta wano kiri luddawo bano bajjaji anti kati etteeka likikugidde anti kyenkugamba abaagala okwagira Kyagulanyi ajja akola enkyukakyukano naye nga baabweru tebabeera wano babatemyeko emikono bano abakoze lino etteeka be bamuwa talking point wakati alina kyayogera bano bawagizi be tekiriko wadde okubuuza tebawagira jjajja kuba mu byokugenda ebweru ani atagenda bweru gavumenti yetagenda ngwena ne minisita mulambo wa foreign affairs gomanyi international meetings ezituula wano Uganda is not on island. Uganda is not an island. Kubanga tuli mu global village. We are living in a global village. Somaako okusatu. Saakasooka okakubye. Naako okubiri okakubye. Anti wano agambye okuva ku sovereignty n'agamba nti particularly around natural resources and curb for eggwanga lyaffe n'ekiba kyayo naddala nga tuseesera kula nti ebyobugagga by'eggwanga lyaffe tebigajambulwa balala n'okuziiza influence y'abaforeigner okukomya akajjanja n'akatinko k'abali ebweru eggwanga kulowooza nti bebateeka otusalirawo yakacappizo kaabwe ate mmwe mukayita ab'opposition America etuyambe waliwo n'abantu bano abapulaninga nga balowooza nti Trump bw'amala Iran adda ku Museveni. Why should it be Trump nga mukalu Museveni yabalema? Lindako kati njagala osaanyu ukitegeere nti sente eziteekateeka akalulu ke Uganda
European Union yezituwa kumpi ebitundu 6 ku buli 100. Is that not foreign influence? But wabu insimbi influence means mebigirwa zinasoma literature foreign influence tegeza nti mukukuwa ensimbi bayina nekye bagasseko kye baagala okole most important nga kiyamba bo akwadde ensimbi ogende mu kalulu si yaga nti kabbe mwe mukabbye mwe mukoze staff mwe mwebbye taku influence nti londa gundi anti government tekwasana nti isamu bigirwa ne gundi awaliwo foreign influence njalo okutegeeza kaiso abantu waliwo enkwatagana eya Uganda n'ensi endala toyiza government foreign influence teriwo. So ne point yokusatu nfu point yokusatu naye ebulamu sinalaba wa America wajja ku influencing wano sinalaba Mungereza ali kujjajja kyava jjajja kyatulemye wano Mungereza ali kujjajja mu Kristaayo we otegedde kakali katugende ku targeted entities etteka lirubiriddwa abantu berikoonako abayinza okanga basobola okwenyigira mu biri ebyogeddwa somayo b'osoma. The bill applies to individuals abantu sekinnoomu or organizations receiving foreign support ebitongole ebya government ebyobwannakyewa including NGOs, religious institutions and businesses. Kagabe makanisa makereza wabitongole bya dini ebifuna obuyambi okuva ebweru oba ebikolagana n'abali ebweru kwagala okututabangula wano kakati etteka bwe ligenda okukolako agambi ababiri kakati NGO kiwano ereeta sente ezijja ku government eza chapter 4 eza Nicholas Opio ze baamuwanga zituuke n'okula zaali zikola ki andi kakati ezo zisuula gavumenti ekituufu yabbanga nzibe kyekituufu naye kitegeeza mu kuzimba kwe era zayamba Uganda oba yazimba za apartment okuzimba yabbanga nzibe tutwabonabonanga mu makomera onoonya ne sente za beyiro $5 nga toziraba Nicholas Okero nga $4 zatuddeko. It is true yabbanga nzibe naye zadda mu economy. So mu tteeka lino kiriwo ekirungi kyolabyemu the sovereignty bill etteeka temunabeera kirungi kiri awo. Etteeka lino Uganda kiba liba ligiteeka mu luse lw'ensi ezimu bwannakyemalira be bakola amateeka module eno kubanga sooka otunuulira penalties ebibonerezo singa oba omenya etteeka somayo bibiri. Ekisooka mandatory registration with the Ministry of Internal Affairs for agent but defining agent wano bakugamba agent of foreigners, foreign agent of foreigners to include those directly or indirectly financed or influenced by foreign actors, including Ugandans residing abroad or your agent. Muna Uganda abeera ebweru ng'akozesebwa ab'ebweru nga gy'abeera ate kati obyabeera bubeezi ng'akozesebwa. You read, what does it say? Andi kakati gono kitaputa otya mu enforcement mu execution ey'etteeka bw'abeera ebweru ng'okola mirimu gyo nange ate ng'okola mirimu gyo sente bakugambye sente wano ojja tolina susa miliyoni 4 n'obusente obutonotono buno tubadde nga tufuna $100 omwana n'akusuulirako akanamba n'onywa amafuta ne weeyongerayo. Obukkiriza obufuna gasusa miliyoni 4 gwe kugattagatta
ebibonerezo bingi nnyo wano. Foreign funding capped at 400 million. Penalties for violation can include 20 years in jail. And massive fines, including for receiving funds to support policies not adopted by the cabinet. So muteeka tulina kuolabamu. Etteeka lino terina mugaso. Otapusenga munnabyabufuzi oba nga munnamateeka? Nga munnauganda ate era munnabyabufuzi ate era student w'amateeka. Embeera eriwo bano abaalireese bakyagulanyi abaalireese anti ze nkubuulira anti kyesitegedde gavumenti yeyaleese etteeka anti mukumanya era bannayuganda nti gavumenti eyagala kuleeta tteeka no kunyigiriza Kyagulanyi. Mukumanya ne mubutamanya osobola okuwagira opponent wo. Okitegedde kati netteeka owekitiibwa Kyagulanyi asobola okukwata omuzindaalo ku international fora yonna n'afuuwa ebigambo neyeyongera okugundiira kati abalikoze baba tebamukoledde. The Inside Out SML News UK ziramu okujukiza banafu aba Eben Gardens and Eben Restaurant bali Nansana. Ebigambo byabigirwa awo watandise ebintu byo bakiyita there is a bird waliwo oba kinyonyi there is a bird is a mammoth tekitegerekeka si kinyonyi si kisolo ekyesulika bwe kitinga kitulaba bakiyita batya akawondo kawundo kinyira ndowooza kyekyo kibaati betikami yatugamba nti bwe kibeera waggulu nga kyesulise kyo ffe nga tulaba nti kyesulise bwe kitulabanga ffe beesulise kyo kiga nti kati ate abo nga beesulise kwa tutudde waggulu kitunudde wansi. The bird, the analogy of the bird. So ne mu bantu mubamu alaba ebintu nga byandibadde straight nga ye yeesulise. Anze nkuwa galubindi zange zikiraba gwe nawe nopimapima ku galubindi zo nolaba bikiraba naye zi galubindi zange ziraba ekyo ndaba nga bafulemazi ba biru eyo bawagizi baw'ekitiibwa Kyagulanyi. Ebirala bwetyo tugimaliriza nze Simon Muyanga Lutalo.